omwezi ogwo ogw'omukaaga tugenda kuba tusayininga endagaano ezisembayo n'abagenda okuzimba so that mu gw'omusanvu nga 2023 wano omusingi gutandika okusimibwa. Omwaka 2024 tuteeka okusima omusingi gw'ennyumba ya Mukama. Mwaka 2024 tuteeka okusima omusingi gw'ennyumba ya Mukama. Petako ni kantu katono nnyo. A few moments later. So ne sente zitandikirwako okusima omusingi. Sente zitandikirwako nti kampuni eriwo na akamotoka gaayo batandike. Tetunnaba kuziweza. Tetunnaba kuziweza. Speed gye tweteekako. Of course yalimu excitement. Ekyokubiri tweteeka ku speed etali yaffe. Twafuna abantu abatasabira wano. Twafuna abantu abata contributing nga wadde 10. Twafuna abanywi b'amalwa ababeereeyo ne batuulanga ku busimu bwabwe ne batubanja Pentagon. Naffe ne tulabanga abagenda okuzimba akayumba k'obumyu. Tulina okuteekawo ku speed. Naye nga bingi ebyokulowoozaako. Sente bw'obanga tozirina ezitandika Yesu akugamba. Wegendereze kubanga ogenda kuwa abantu ensiko. Tuddemu tusome. Luka 14 okuva ku 28 kutuuka ku 30. Kubanga ni kumwe. This is to everyone. Not to an organization like a church. But it includes an organization. Kubanga ni kumwe. Bw'abanga ayagala okuzimba ennyumba. Atasooka kutuula n'abalirira eby'emirimu gyayo. Kigambo ekyo kinene. Obanga alina eby'okukimala. Mpozi bw'abanga amaze okusima omusingi. Ekyo kigambo kikulu nnyo. Toteekwa kusima musingi nga butomezebwa. Toteekwa kusima musingi nga liwo pressure etali necessary. Uteekwa okusima omusingi ng'omaze okulowooza thoroughly. Kubanga omusingi tojja guziika. Kwosima omusingi ng'oli ku pressure ya mulabe tojja guziika, naye ate ogaddewo activities ezibaddewo buli kimu kivuddewo nga tolina na kiddako. Twali tumanyi nti essaawa yonna tutandika omusingi ne sente ezitandikirwako tetunnaba kuziweza. Bwetubanga okuva 2019 nga tusonda sente nga tewanawera biliyoni 10 nga wakaita emyaka kati 6 tubale 2019 kale nze manyi kyatandika 2018 nga tusonda sente nga tewanaita de emyaka 6 nga wakaita emyaka 6 tewanawera biliyoni 10 katugeze waliwo 5 mu myaka 6 twetaga emyaka 6 okweza biliyoni 10 ate nga abantu bongera kuba baavu. Kitegeeza ki nti emyaka emirala 5 twetaga biliyoni kale 5 je emyaka 10 kati bwe twetaga biliyoni 10 nga buli myaka 6 tufuna biliyoni 5. Twetaga emyaka 6 emirala. Tukyetaga emyaka emirala 6 oba 5 okuweza afu. Kino kitegeeza ki mu Uganda mujjudde obubbi obutaliko kunoonyereza. Era bwe nabalabe ne Katikkiro nga begasse
ndoza mwami Museveni abagambe mwegatte tulwanyise omwana gwe mbwongo oboteeka mu gavumenti ddi Bugingo bwe yali asituse n'agenda mu Bwakabaka bwa Buganda ng'emikolo gibadde gibeera mu Lubiri n'atagenda ddi kati ne Bugingo yaleese ekyo babuzeebuze ku byagundi bya Buganda ebyokuganda n'olukoloko ebintu bingi bigenda mu maaso bateekawo ezo zipapeti Oweekitiibwa Katikkiro wa Buganda nsaba nkubuuze abantu badduka emisinde gya Kabaka kulwanyisa siriimu mukakasa omuntu bwaddukamu emisinde abalwanyisiza siriimu mmwe mwenna muli balooya musomyeko mumanyi ensi bwetambula temumanyi kiki ekiviirako okusiga abantu siriimu ku sipiidi y'amaanyi temumanyi kiki kiviirako mu Uganda abantu kufuna siriimu ku sipiidi ey'amaanyi bwe twogera nga mugamba tubatyobodde ddi lwe baddukayo emisinde gy'abantu abagobeddwa ku mataka tubasondere tubagulira amayumba di ekigendererwa ky'emisinde mwakitta kyali kyakuuma Kabaka n'abantu be mwakifuula bizinesi mbutulwanyise siriimu okakasa emisinde egyo ginaagoba siriimu mu Uganda oba ina siriimu bwadduka n'atuya nangaawona mmwe temumanyi nti embeera y'abavubuka obutaba na mirimu obutaba na kyakkola kireetera ddala okufuga abaana okufuna siriimu nga bato mmwe temukimanyi mu bwongo bwammwe nti omuntu nga bataddewo omwenge gwa layisi gwa 1000 ogutayinaako na stampu ya gundi y'ebitongole ebikakasa omutindo Uganda Bureau of Standards mwati kyemugamba omuntu oyo bwanywa omwenge gwa 10 n'atamiira ayinza obuteegatta ku muntu gw'atamanyi lwaki emisinde egyo togitwalako mu byalo tugambe leero tugisimbudde Magola enkya Kkooki luli Ssingo luli Gindi olabe embeega y'abavubuka abantu mwe bafunira siriimu mukimanyi bulungi nnyo nti abavubuka kati tebalina kye balina si bawala si bato si bawala si balenzi namwe wennyini ababadde batudde awo mwennyini muyinayo obukazi bwammwe ebbali nga bwana buto mwenna muyinayo obukazi bwammwe nga bwana buto nga mwabapangisiza bwa apartment naye ng'omwana takwagala mbu alina bbaawe laavu akwagala lwakuba ebintu zino ensi zasooka ne zikwata ne zimanya nti omwana asobola okwenda olw'ebyetaavu ebyo ne babijjawo nti omwana nababa alina iPhone ng'alina ID asogera n'agyewola buli mwezi n'agisasula $5 nabwaba takola gavumenti nga buli mwezi emuwayo $3 ne biba 4 asobola okuggyako $5 n'agisasula iPhone eba eriko gy'ayagala naye mwekyo temukirowooza wano ku Bulaaya teriyo omwana ayinza kulimbwalimbwa kwewakako omusajja mukulu lw'akasente mwenna kutandika kuba minisita maani kabe Peter Mayiga muyinayo ba girlfriend nga baana bato omwana obo bompangisiriza ennyumba sisuubirayo obudde bwagamba tutwambala obupiira nze bembagamba navuganga boda ng'otwala omusajja n'oggwamu n'amaanyi mulwanyisa siriimu never temulwanyisa siriimu muli mu kukola ssente abantu be bagoba mu Lubigi nga temubaddukira basondera abo beetaavu oyo omukazi abunze n'abaana agenze gy'agenze basinga omumaazi balina abaana tebalina kyakubaliisa omwana n'agenda mu scrap n'asula ku street okakana ng'afunye siriimu muze mulwanyisa mwegatte mwenna abafere